ng'ebula ssabbiiti emu yokka oluzannya olw'akamalirizo olw'empaka z'amasaza ga Buganda ez'omwaka guno okuzannyibwa. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga akunze abantu ba Buganda bonna okweyiwa mu kisaawe Namboole okubugiriza Omutanda ng'aggalawo empaka zino. Oluzannya olw'akamalirizo lugenda kuzannyibwa wakati w'essaza lya Busiro nga littunka ne Bulemeezi, ng'omupiira guno gwa kuzannyibwa ku lw'omukaga lwa ssabbiiti ejja. Wajja kusookawo gwa Buddu n'Ekyaddondo nga balwanira ekyokusatu. Mbakubiriza mwenna mubeereyo tubugirize Omutanda ng'enkola bw'eri Ssaabasajja Kabaka yakwasa omuwanguzi ekikopo. Katikkiro Charles Peter Mayiga agamba nti empaka z'omwaka guno zibaddemu okuvuganya kwa maanyi nnyo nga ttiimu ebbiri ezituuse ku luzannya olw'akamalirizo zombi mpya. Kirungi nti n'abantu abalala beerwanyeeko ne batuuka ku lusambo lw'akamalirizo naddala Busiro atalinnyangako Namboole. Awo nno nkuwoola bannabusiro muliraanye ekibuga twagala ekisaawe kibooge. Kamalabyonna alabudde abantu abeefunyirira okukola effujjo obuteetantala kubanga ebyokwerinda binywezeddwa nnyo. Tewali mupiira gwonna Kabaka waabeera ne wabeerawo bakola ffujjo. Ekyo tekibangawo oba gwa masaza oba gwa bika. Emikolo Kabaka gy'abeeramu tegibeeramu ffujjo. Naye ekyo wadde kiri bwe kityo naye twetegese bulungi. Abakuumaddembe bajja kubeerawo bonna okulaba nti abantu tewabaawo kola ffujjo n'empiira emikolo egiba ku Kabaka tegibaamu ffujjo. Guno gwe mwaka ogw'e15 ng'empaka zino zizannyibwa nga Ssingo ye yawangula empaka z'omwaka oguwedde. Beka Resabula ne Doreen Nakajiri BBS Terefayina Gambuuze.